Zigenzo okuwera ssaawa 3 ez'okumakya nga bawannyondo ba kkooti bataka ku kyalo Mpunga ekisangibwa mu ttawuni kkanso y'e Wakaiso okutuukiriza omulimu gw'okusenda ebirime ko n'amayumba agasangiddwa ku ttaka eriwezaako yiika 21. Poliisi nga bulijjo yabadde bulindaala okuwa obukuumi bawannyondo bano. Abatuuze ababadde bawangalira ku ttaka lino bakira beetegula olubabu nga n'agambibwa okubeera nannyini ttaka lino Nantaba Jessica watuukidde. Okusinziira ku Nantaba, Haji Ashraf Kironde yamugguza ettaka eritali lirye nga n'ensonga zino zaali mu mboga z'amateeka era gye byaggweera nga muwangudde. Omwezi ogwokuna mu mwaka gw'2018 guno kati ngenza okwewuunya olwaleero ku makya nga baŋŋamba bamenye nga simanyi ne court order sirina kyenina yadde. Wagula mwaka mu mwaka gwa 2000 nakola napangisa napangisa endagaano egamba kupangisha kati oluvannyuma nannyini kifo nannyini wano najja nentuukirira Kironde ne mugamba Kironde ebintu si bibyo okitegeera ne tugenda n'emu kkooti Kironde nga ngoba ku kifo linettaka lyaki. Wabula mu kwogerako ne Haji Ashraf Kironde agambibwa okuguza Nantaba ettaka lino agamba nti Nantaba yali yamwazikako bw'azisa abeereko ne byakolera ku ttaka lino ebbanga ery'emyaka 5 wabula gye byaggweera nga yeefudde nannyini. Agreement tugikoze nga tugamba nti bw'ali bava mu kifo kyange ebisigalawo byonna bisigala byange era y'ensonga lwaki olaba byonna mbise. Agamba amuguza ekifo kinene n'omuwendagaano enfo wano muwe ekyapa ekifuna ebintu byonna bibaawo waleero endagaano kwe namuguliza kyekinsonga nze namupangisa n'abajulizi baaliwo era ne bamugamba okusasula renti emitwalo 7 buli mwezi yasangawo n'abapangisa abaaliwo n'abangobesaawo n'asooka nsasula $1,000,000 okuva olwo yadda nga mukumpa yadde 10 kya ssente ne tutambula kati emyaka 4 nga tasasula ssente. Yakoma mwaka chokuwa. Yakoma mu 2015 mwezi gwokusatu. Era sente ze yampa okuvolo tadda nga mukumpa sente endala. Wabula bino Nantaba abisambaze era bw'ati wamwanukudde. Alingira ku mpapula wonna talina wapi alingira ku mpapula musonyiwe kati yembeera eno gyennimu sigenda kwogera bingi nnyo yembeera eno gyennimu ebintu byange babyonoonya ebintu byonna ebyabapangisa babikubye ebintu kwegamba bwentyo bwenkola ki bwentyo bwendi. Newankubadde nga ettaka lino liri mu ntobazi, Kironde agamba nti ye yenannyini mu mateeka. Ono agamba nti ensonga eyamuwaliriza okugoba omukyalo ono ku mpaka kwe kubanga ebyakkiriziganyizibwako byamulema okutuukiriza ko n'okugaana okusasula ng'ensimbi eza buli mwezi. Kyalo tubazinzira ettaka lirinako ono nyinawo yiika 21 21 acres ziveeri ero yonna gye mulaba nasenze okujja okutuuka eri ttaapa gye kikoma kiveeri ne kijjeeno. Wabula wakati nga Nantaba ayogerako eri bannamawulire poliisi temuganyiza kumalayo nsonga ze era bw'eti emukutte n'emutwala ku kabangali yaayo abeereko ne byagitangaaza era nga wetwogerera kati ono akyakuumibwa ku poliisi y'e Wakaiso. Debula Namamunde yakusakidde bino ku lwa Star TV ag'enkizo ku 3.